Omukazi ateeberezebwa okuba Omusudaani asimatuse okugajambulwa abantu mu kibuga Kampala wabadde agezaako okubba ebyokulya mu supermarket emu eri ku ssundiro ly'amafuta erya Toto eriri ku luguudo lwa Nakivubo Muse. Abakozi ku ssundiro ly'amafuta lino bamugaliddemu emu ku ofiisi zaabwe okusobola okumutaasa ku bantu abadde beesomye. Omukazi akoze eki abbye n'ayambulwa kati akwekeddwa wano. Abantu okukwatibwa obusungu baagala okutwalira amateeka mu ngalo kivudde ku biyitingana mbu waliwo omukazi eyabba Omusudaani n'amuloga n'amufuula omusota kati nga nabo obusungu babadde baagala kubumalira ku mukazi ono. Wabula oluvannyuma abasirikale ba poliisi baleese emmotoka ya buyonjo okusobola okuddusa omukazi ono naye nga abantu bajjudde mu kifo kino ekireetedde abasirikale ba Security okukuba buli gwe babadde basanga okusobola okugumbulula abantu bano bw'atyo omukazi ne bamuddusa ne bamutwala ku poliisi ya CPS. Ebyongo bitadde ku bbali poliisi y'ekibiri eriko omukazi ow'olubuto ayitibwa Nantume Prosi gwekutte ng'emulanga kukkira mwana wa mujja we Nnungi Sumayo w'emyaka 8 n'amwokya olwejje lw'amazzi ku ngalo ng'amulanga okubba amagi. Nantume ng'atuusiddwa ku poliisi yeewozezzaako n'ategeeza nti ye tannaba kwokya ku mwana ono wabula nga ye yayiye buyimazzi ge mu kikopo n'agateekaawo naye nga yalabidde awo ng'omwana annyise engalo mu lwejje lw'amazzi. Kati mu kumugira bwe nti mukumukwata ne mmuleeta namulonze eri mu kumulonda okumumpa ne mmuleeta ne mukwata kati nenfukanga ekikopo ky'amazzi wafusa ekikopo ky'amazzi ne mukwata bwe kati mu kumukwata bwe nti engalo ne zebbika mu kikopo ky'amazzi. Abantu abadde beeyiye ku poliisi bakolimidde Nantume nga basaba ne Katonda olubuto lwe yeetisse azaalemu ezzike era ye batu ne basaba abakazi okuyisanga obulungi abaana ba bbaabwe. Kijja kukabirira kikabirira n'abaana bashumanye namwe abasajja mugane mule busula bamama b'abaana nemuleta abakazi nemutwalanga koloti ovudde nange wala noletwa mukazi kakiraba yakoze omwana wa munne ate naye abasajja mwaddeko twabakoowa namwe n'oyo omutuuka ekiseera naye n'omukyawa. Bukedde TV weeviiridde mu kifo kino nga poliisi etegeka kutwala Nnungi mu ddwaliro afuna obujjanjabi. Tutegeeza kutwala mwana mu ddwaliro poliisi sajoni abatuuze batuyambyeko okusonda ku ssente wano tumutwale bagize foomu z'oluvannyuma tumutwale wali ku kiriniki.